Luganda Makisi mukama waffe yebazibwe sebo kale mukama yebazibwe kale sebo sigwakola mu bbala nali nakolangayo naye kati sikyakolayo navaayo kati ntambula mu kitundu ekya KIRIBEDDA nga mbuulira enjiri ya Katonda. Nze mbadde ndowooza nti okola bibiri ekiro n'okola mu bbala emisana n'obuulira enjiri. Ekyo olaba ekyo kisoboka tekisoboka kati ndi mwana wa Katonda mbuulira enjiri era kaakati ow'Oluganda saba olokoke okkirize Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Indako. Oluganda badde nsaba olokoke okkirize Yesu Kristo ng'omulokozi wo kubanga obwakabaka bw'omuggulu butulindiridde. Oluganda olina okubeera mweteefuteefu buli kaseera kuba tetumanyi saawa wadde olunaku Yesu Kristo lwagenda kukomerawo. Okiraba leero tulina okukola eby'obwakatonda nga tuli beetegefu buli kaseera. Amina. Mpulira kubanga ekigambo kya Katonda wano kitugamba mu Matayo olunyiriri omutwe gwa 25 kuva ku kanyiriri ka 3 kagamba Yesu Kristo agenda kudda. Agenda kudda era mu bitiibwa ayawule endiga ku mbuzi. Nkakati ffe olw'abantu tumulindira kinga agenda kudda abeere mu mbuzi ze nandiga. Oluganda kyentegeeza okugamba Yesu Kristo manyi yakoleranga mu ngero teyajjanga direct bagamba ekintu yakoleranga mu ngero era kye yali ategeeza nti agenda kudda mu bitiibwa ayawule omuntu omukoomu ng'omusumba bw'ayawula endiga ku mbuzi. Kakati ogambye bulaza maxi kakati abakawandiika baali tebasobola kugamba muntu okusinga okutuyita endiga n'embuzi. Oluganda nga bwe nkugambye Yesu Kristo teyajjanga direct yakozesanga engero. Kakati bulaza maxi omaze okubuulira mbuzi ebibuuzo byange kakati era agenda kudda abana bali ku mukono ogwa ddyo abagambe nti mujje bambi mwebale nnyo bye mwakola mukwate bwakabaka bwa Katonda kubanga bwe nali njagala ekyokwambala mwanyambaza bwe nali neetaaga ekyokulya wampa n'endya bwe nali sirina wensula wansuza bwe nali bukomera mwandambula. Kati ow'Oluganda gwe weeteeseteese otya? Naawe oli omu kwabo abasobola okukola ebyo eby'obwakatonda Mukama asobola okukkiriza oyingire mu ggulu. Kaakati bulaza maxi nga situnagenda wala ebyo by'ogamba nina ebibuuzo bye njagala okubuuza. Sirina buzi. Webale ekibuuzo ekisooka ye okyogeddeko abo nti Yesu yagamba agenda kudda naye ng'aluddewo kuba Yesu yatugamba dde agenda kudda naye jjajja Margarita yasuuka kufa ne bbaawe Yoranimu nange Kapiito Nzuno Naakyerukaddiwa nkyalinda Yesu amazima Yesu anadda. Ow'Oluganda ebyawandiikibwa bitugamba tubeere beeteefuteefu buli kaseera kuba tetumanyi saawa wadde olunaku naye buli essaawa yonna ayinza okukola ki kujja kati tulina obbeera beeteefuteefu buli kaseera. Kakati ekibuuzo ekirala kati siyinza kufunayo ngeri gye nnyinza kuwalampa ekikomera ekibuuka okuyingira mu ggulu ne siyita mu Yesu oba nenfunayo enguzi n'enjuwa malayika Gabudyeri nennyingira buyingize gy'eggulu nga siise mu eyo emitendera gyo mbw ate kulokoka ate kukola ki nze nenfuna shortcut nennyingira eggulu. Saliso kulaba kaleja banaye omanyi mbadde ndi mukunyiga mmere dia wangana atero okudda nange mbaddeyo neŋŋamba kanzije nkulabeko kubanga libadde ddene banaye nga saliso kulaba kale nkola
Osibyotya. Osibye bulungi. Osibyotya nyawo. Bulungi gyebaleko. Kale mukwano. Nawe gyebale. Kale. Kiribedda agamba ki? Kuba gwotera okutambula mu katundu. Wa, olowooza ntambula. Mbeera wange awo omwami yaŋŋana okutambula. Kisoboka ekyo. Siva waka ne bwaba mugenyi ansanga waka ye ate ng'omugenyi anonye ki. N'amala akusangawo busanzi bw'ati. Webbye bwebbi. Ne ngamba kantambule mugwate ninga omusibe. Ebifa ku Kiribedda sibimanyi nnyo. Ye nansanga ng'avuddewo. Era mubaziza nga taliiwo. Ne ndyoka ntambula. Akugaanira ddala okutambula. Nkugambye guba musango. Okujja obuze waka nga siriiwo oba okusangawo omuntu. Olwo luba lugambo era bandeetera basajja. Simanyi nakumanya kyendiko. Kati gwe omusajja gwagaana okutambula onoofuna ebyokukola gwe. Yaŋŋaana okukola yaŋŋamba mpozi nga yagunfunidde omulimu. Buli kimu naye ng'akikuwa. Ate olowooza buli kimu akimpa mukazi we. Nange nzaawa obusajja bwe buti osanga nga buyise. Mbeeraawo ne nkaabirira obuntu obutono ennyo nga sobola bwetuusaako lwa nsonga sikola. Ne nange ng'omukyala mba nina bye neetaaga okwetuusa. Naye sibifuna. N'obusente bwentereka ng'omukyala naba butwala. Olabye n'omusajja munnaaye. Byebyo munnaaye gw'oli otya ne kapiito. Ffe weetuli tetulina buzibu tubeera tuli mu ssanyu. Nze omusajja wange kyenjagala kyenkola tanninaako buzibu. Kale kwegamba tetulina buzibu bwonna. Bambi. Era mmwe kale Mukama mulungi naye nange tomanya luli bwolwo. Ndimufunza mu ttaano. Naye nga si kyangu. Kisoboka. Kwoyo akugaana n'emikwano. Lujja kukya lumwakyuke. Nyiikira nno okusaba. Munnange nsaba. Sabira ddala. Esala nzikwasa maanyi. Ye maama waaliwa? Mama yagenda. Maama we yamala n'agenda. Banne yagenda. Bannange. Yaddayo ewuwe. Omanyi najja wano omukyalo oyo n'antabukira nga nnonye kazigo ka munviiri. Kazigo ka munviiri? Kaliko otera okunguza bulijjo. Yankambuwalira n'anvuma. Nalyoka nsaba emitwalo egi okutwala akazigo ako. N'ogimuwa? Nga nnyinza ogimuwa naawe wennyini bw'oba ondaba siziina. Kati wamuwa mmeka? Eza bulijjo zompeerako nusu kakaaga. Ayina olowooza n'akakaaga yakampa? Teyakampa. Omukazi nga muzibu. Wabula yakuyamba okugenda. Kubeera bakasitoma bonna yali agenda bago. Sirina kyamukola kuba oli maama wange. Naye kati wendi ekintu nkyekwatiramu. Mpolawo okitambuza bambi webale kukola. Naye mpola. Omulimu ogukwasiza maama. Naye bambi temunzirukangako bwe mutyo. Kati ke yagenda tuli bulungi. Akaviiri. Wali wakasiba nno nga kanywera. Tukakwate paafu tusemezeko wano katebe. Tukwateko kapaafu mukwano. Olina otubudaabuda. Era. Omanyi oli omukyala yali atufuukidde ekizibu. Owa saluuni? Anti nga kasaluuni kali kamu ku kyalo. Ng'ogendayo n'akuwa amateeka. Watuwonya omukazi. Kaakati kye nsobola okugamba ow'Oluganda muggulu tebawanguzi. Muggulu teri panya. Era kutuuka muggulu olina kuyita ku Yesu Kristo kennyini. Yesu Kristo bw'oba wakolanga eby'obwa Katonda ng'owangayo ekimu ky'ekumi ng'owangayo ekiweebwayo mu kyaki byonna ebyo byagenda okusinziirako n'abantu be wabeerangamu ebirungi bye wabakolera. Kakati makisi omuntu bw'afa bw'ofa n'ogenda mu ggulu naye waliyo nti no ogulayo akatakako n'ofunayo akapoloti n'ozimbako akayumba mu ggulu oba ow'Oluganda nga bwe nakugambye okusooka kyeweegomba kyonna ku nsi mu ggulu ate gyekiri in advance. Brother Maxi malayika zinaaba kubanza ebintu ebyokunaaba ebyo sibyagalira ddala muggulu banaaba saagala kutuuka eyo ate malayika Gabudyeri aŋŋambe kapito genda onaabe boololo ebyo kundeetako lugezigezi saagala kuntabula muggulu banaaba si banaaba kuba olabika ebintu eby'omuggulu obimanyi nnyo malayika zinaaba. Nze nga bwe naakugambye ekiri wano ku nsi muggulu gyekiri in advance amazzi gye gali buli kyoyagala gyekiri era banaaba. Banaaba
muntu ng'alabye. Kaakati ekibuzo ekisembayo bw'ogenda mu ggulu ng'obadde oyina mukyala wo oba omwami wo bw'otuuka eyo osigala n'oyo omukyala wo oba omwami wo oba kuba saagala kugenda mu ggulu eyo nanduutu asigale nga ye mukyala wange njagala ntuuke mu ggulu nfuneyo akakazi ka portable akakazi akatonotono. Kati kyembuuza bw'oba ogenda mu ggulu ogenda n'omwagalwawo gw'obadde naye eno ku nsi oba amazima go gali nti yagaliza ofune obwoyagaliza mukazi wo kugenda mu ggulu era naawe ojja genda mu ggulu togendera ku ekyo kale kyo kiri nti otuuka mu ggulu kati nze kubuulirira mbuulirira wano ku nsi kati bw'oliba otuuse mu ggulu ekyo kibuuzo kyo jja kibuuza Katonda kennyini era yasobola okukyusiza oba naakulekera oyo. Ebibuuzo byange byonna obizeemu bulungi kaakati oyinamu ku ssente nga bw'omanyi omulimu guno gwa Katonda ate tukola kubanga twagala kuweebwa ne maybe bw'onkwatirwa ekisa kuba ne muntu wa Katonda ompaayako okunywa kankuweeyo kasente olijulira bw'otuukanga ewa Mukama Katonda omugambanga nti kapito yagabanga omanyi kubimu ku bintu ebirungi Katonda byayagala ye muntu okuba ng'akola ki ng'agaba kati we tutuukanga eyo ompolerezanga ne batanteeka mu geyeena kuba baŋŋamba geyeena gundi yagikolako malayika Mikayiri. Amazima go gali nti kyokoze kirungi nnyo oba wano osize ensigo osize ensigo era ensigo eno gy'osize bw'otuuka mu ggulu gy'ogenda okutandikirako okukungula era kankusabira Brother Max nze tonsabira nedda Brother Max genda osabire ku baavu genda osabire ku balwadde nze kapito kati sikyetaaga saala kapito nina buli kimu egenda osabira abo abali obubi naye nze kapito ndi mugagga seetaaga bisaalasaala byebyo ndi bulungi naye teweerabira okumpolerezanga ojuliranga ewa Katonda nti kapito yagabanga naye abantu bakyuka sebo omwana yali akola mu bbaala naye kati wuyo abuulira njiri yali atunda mwenge abeereeyo n'atamiira ate mwana twakyuse yali tayambala bwatyo naye kati sebo ye mulabe sebo kati yankoppa n'ennyambala kati naye akuba bikalu bannaani Katonda akyusa abantu makisi nga nyanyayi Kabali sala kubangiza wali. Leka nawo umanja. Ikisa kuwola. Leka nawe Robert, oyina omuntu ku nsi kuno gwali oze yadde ekikumi gwe. Gwe werabidde amangu ago. Okwerabira ki? Sigo yansuubiza. Ate wosuubiza omuntu lifuuka bbanja. Nenkugamba chupa wansuubiza buna. Nenga obo obulese mulundi gumu tekibako buzibu. Nenkola nene kibanja mpula nkikkiriza. Nengo oboleta chupa 8 nokiriza kibanja mpula. Nempaka nakati tompanga wadde neemu. Walompadde ku neemu. Nagamba mpalabanye ng'omwana omutongo omusirusiru. Ate nga ogambi kati afuuka bbanja bankubanja. Nagamba bwe naafuna nja kunoonya. Omanyi ki nti mbadde ngenda kunoonya leero? Ati buli we ziriwayo ecupa zizaala. Zizaala biki kati ata ziweze mmeka kuba zaazadde? Ate bakuleeti kulabye nekyo kukolera. Esebo. Munaye mayina we bazinoonya ssente engeri gy'okeera okutuula n'onywa. Oli mukulu wange nereka kweswaza. Era nkasita nkujjeeyo eri mu bantu nengamba ojjeeko wano. Twogeremu. Kubira ekyo kubanja nkubanja. Kutandika by'okola n'ofuna akasente gwe n'okola by'oyagala. Leka kunnangira bwerangizi naawe. Gwe lwaki musuubiza mutaatuukirizenga? Nakukakako. Kyobanga nze nkoze omusango okukubanja. Nonsikambulanga atategeera. Omuntu gwe nkutte ku mukono. Kanaye kumenya ntondo. Kituufu nakusuubiza leero ngenda kuwayinusa omutwalo gumwezi ecupa 5.
anti kibanyamba nagamba nze mukkiriza ate cupa 5 zijja kuba teriyo omwenge gwa 12 nze nywera ddala omwenge ogw'ebbeeyi ogugumidde kwesebo bwe nali nkusuubiza omwenge twateesaako nti kikabwe ekiti oba bwe kiti ngenda kuwa nusu omutwalo ogule omwenge ogujja mu ezo sente oba ogula mwenge ki kasita ogula ecupa 5 oba tommanyi zaali nnya nkuwadde 5 ojja kweyiya oba onywamu emu gw'omanyize nkuwadde 5 kale nze kinambuzi gwe mutwalo ogwo ngenda gukuwa siina buzibu sente olina kati mpera ddala omucupa kale 10 mpa ezo nkuweze sebo twalagana mmeka twalaganako ecupa 10 ne bwe wali weetema waŋŋamba bwe zirwayo ziba 8 tezaali 10 twaleeza ate siri kwongera oweddeyo kale nyama ntono kaya ne kuli mu nkwawa ate ayize tadda na busogo baba tebabyogera eno ekikyo naye noza kati ne bwe ngenda tolina ekirala ky'oŋŋamba sokolindeko naawe opapa ki kikyate nyina obuzibu obulala Rosi Rosi Wangi? Soko je Esimu eno wacho kitaka mu password. Tebadde kibuzo. Esimu njagikebera. Yakebera. Toli mukazi wange. Ndi mukazi w'obuzibu. Jam password nkebere ndabe kubokubira. Iya ate simu yange oje kwataganirako. Plus ene simu ze najigulira. Etegeza nyina olukuso gikebera. Taka naawe toyina yiyo. Hali senga ko wajegulira wali baddo giteka mu loko. Naye mbanze najigulira. Toyina giteka mu loko. Bawo liwaka wange. Awo wetutuuse. Ate tuuse tuli bafumbo. Kituufu kati atandise n'okukebera essimu yange. Siri wadde mbo gikola kyenjagala. Ali gikola kyoyagala. Bawo labe ne simu. Nze mba nalaba ebyama ebiri muno. Ngwa bugwi sina kutegeeza ate osobola okusimula mbisaagala. Atogala ngudde bugwi jamu password nkebere simu. Eyo nga tonzikiriza gikwata. Nani prose yangu ya mulimo. Na ate ne simu nze najigulira. Sigwa ajegulira. Anti wagigula n'ogimpanga yange kitegeeza njiinako obuvunaanyizibwa. Nali kati oba mukuba oli mukazi wange ki ekikuteesa mu password n'okweka ebintu. Tewali nsonga lwaki naye essimu yange waginguliranga yange. Pulosi nze saagala mukazi wa byama. Bamba nja kulaba abantu bakiba oyogera nabo. Wabula omalako emirembe tewali lunaku lukyanga toyombye era ofunayo keweemulugunya kati essimu ogyagazaaki. Kati waki gwe tojja mu password oba temulimu kiremu. Nkyatinga na bamama bange abato basenga benkyatinga nabo basisita bange. Yino ojja mu password ndabe malabe. Ogyagazaaki. Gwe jja mu password nkebe ebyenkebera. Ate nno n'akambuwalira ddala. Tuyakambwe toli mukazi wange. Nyina okumanya ebikwatako. Omalako bumazi mirembe oteeka ku pressure. Kwata ojja mu password. Kwata gijjira mu nkebere essimu. Kati biki byogenda okukebera? Gikebe nyina gikebera oli mukazi wange. Nyina okumanya buli ebikwatako mu. Kweyiyo nga togimpa gijjamu. Nagambye yange ya business. Olingiza ki? Njigire bajja mu password yo. Ana muno wateeka mu password nayo. Nayo gijjemu. Kati ki ekikutute mu WhatsApp? Nati gya kulaba bani b'otyatinga nabo ne b'oyogera nabo. Naye otama. Biki by'okweka? Gwe, prosonani. Oyo. Ngula kuliko dia, sweet. Oyo nno na mukazi. Mukazi nga kuliko kifaananyi kya musajja. Oyo baawe. Baawe wakyateekako baana ateeteekako. Nina kintu kye sitategeera. Ekiriwo kyamanja. Si kyekyo. Ate naawe wakomye wano osala engalo binaawoba. Wesaba kibuuza nabaki ekyo kyombuuza. Tulina ebikoyo ebisajjasajja bikwana bina ku ssente at least bisakungulira ku nkoko. Sebo. Oligenda ddini okola n'ofuna ku ssente n'olya ku nkoko naffe n'otugulirako nga batooka. Ebyange naawe obimanyi. Ebintu bye nasomera bya bbeeyi. Emirimu tegirabika.
naye binabirabise nga mukama ageze deni nja kubawa naye kati nnakulira kumu bwe bitalabike nga tokolera ddala katonda waali katonda tema watali kubo ndifuna olulibo olwo naye nga sinafuna mulimu munyina kulira kumu at least gwe nkulyeko neoli yasalide naye naawe ndaba nga akumye wano unsale emirimu egiba gyabula tolina kwoyalya bbeeyi labayo gweteekeko mu kiti kyange ndi munywene ennyumba mu biti bibiri biramba ndiwo nga taata ezo sente ziri awo nembirawo ng'omuko ezo sente nazo ziri awo maama taliiwo nekyo ekiti era sobola nokituulamu ezo nazo sente ziri awo nensina n'ekimu kye nali nfunyeeyo kati ezo sente zenkuwadde nzikuweredde mu kiti ki ziba ziri zino zimpadde nga wonoogamba nti ate dino bbanja anti ebbanja eyali alibanja yali mu kiti ki nakuwola wampola ki nasagala ta obengaawo oli nairobina omanyi abasajja babe nga bakuzaalamu buzaazi nga nze sikufunamu taata nina abaana bameka omuno owokubiri ajja ndi lubuto nagambye kale tukole tuti oba olina ekisajja kino kyonna ekikwane wasebo bibuuzo nnabaki ebyo sinakutegeera gy'olaga olagawa ali njagala mmanya kuba kati oba tolina nzisobola okufunirayo ekisajja ekikwana ekina sente n'ebisajja yange binyweyo walagi binywa omwenge bisobola okutegamu sente nange nenfulamu nendya ku nkoko bannange sebo mukazi wo nga bw'atumenya ng'ali wane ntusobola mulabirira lwaki tomufunyeko ebisajja ebigagga by'ogambye ebinywa omwenge nebitandika omulabirira olwatate sagala nawumanyire bumanyi kati nkumanyidde ki togenda kutenga kumayo kali mukyala wange utengawo kyomwogerako bwotyo n'ebyo ebintu kibi ki kyenjogedde fe obadde oyogerako tetuli bantu ate muli bafumbo ye mufumbo wange ewani okitege toddamu kumpisa mu maaso ate olwokuba nti opadde akatwa nze nkakuddiza kampi nkakuddiza sigala kumpisa mu maaso kampi fa mukwekalakasa kampi aye olwataka nkubuli olina okuneetondera nze nkubuulira era nazo cupa za bbiya taata nze ojja kuneetondera naye mukama tubonyeebonye ne mukulu waffe Lavu ye basumbu ekyokola ateekako bbaawo gwe gusimu yoteekako nze ate lwaki mba nkuteekako nga yange kanawe koppa bano oteekeko nze kuba naye ndi bbaawo kyogamba kati tetwagalana okuteeka ekifaananyi ku profayiro kyekitegeeza nti twagalana teeka koppa bano bannange omumalako emirembe bale bateekako ebifaananyi by'abasajja baabwe nawe oteekako ekifaananyi kyakizza okukwo kulikaani ani nze ndiko nati nze ndi musajja nakukwo kulikaani nali kuliko bifaananyi bya mirimu gyange neyange kuliko mutabani wa mutabani wo mugyeko oteekeko nze lwaki mba mujjako ng'essimu yange olina okukyusa oteekeko nze bbaawo kiza tomalako mirembe ate okumalako mirembe ntya ekyokungulira essimu tekitegeeza nti olina kuncunya bannange ate olwo nkunyunyiza bana ekiza olina olukuunya ate lukuunya ki kati otandike n'okumpa amateeka mbu simanyanga nzirya profayiro yange nteekeko kifaananyi kyo essimu bw'ogitwalira ddala ne tumanyirirwa ate ono ani ono omulala ono oyo bulaza wange bulaza nga simumanyi naye olowooza bonna obamanyi nyina obbamanyi kuba bakoddomi bange babona najja wano jja bamanya prosi omutima gunga ono ali basi bulazawo omutima gunkuba ngani ayinza okuba kwana prosi bw'abanga bulazawo nga takwana tumukubireko ogenda mukubira nkubuulira nno kizza totawaana kuba ssimu yo kuba jja swala nze nkubuulidde ogenda swala gwekkiriza tugikube tumukubire gwe tofaayo mukubire kuba ate munnange toyagala okumanya kuba buli namba gyolaba ng'ogyekengera bakubira namukubira bakutende bbuba naye olabika engeri gyokkirizaamu nga ayinza okuba bulaza atubakubire ayinza okuba bulaza ate neneeswaza ate munnange amanye okububa buba kali abampubirani sitoli mukazi wange nze bwe nnyombesa waneeno abajja waneeno okukyala ng'ogamba nnyomba nnyoni nebbuba biki kati gwe wuyo otuuse ne ku kyamasimu naye yiyo giteekamu pasiwadi toyagala gikwateko ate yange ya bizinensi alekeraawo okuncunya naawe mbikooye kankuddiza essimu yo notukiza togenda kuddamu ziteekamu pasiwadi nga mu meseji togenzeemu nja bikebera kati njagala okole kimu oteekamu pasiwadi zo naye ate onjigirize babijjamu nga lwaki nkuyigiriza yiyo nga sizimanyi data neyiyo mmanyi
sokola etenda password nakunyonyolidde yange simu ya business buli kaseera gwe ebintu ebyo bibeera ku bunkenke ndabeereyo imagine ogenze kukola naye nga gwe owulira omutima gukutunduga prosa ali mbwenzi luli kyewavakomawo saawa 7 ngolowooza ngenze mbwenzi kandi prosa ebyo nabyo kwambikola lwakukwagala nze nga sikubeerako nnyo bagenze sikwagala bana neesigaako olw'olumu gwe nga tonneesiga ekayedde kusimu nga badde weekanga mbadde seekanga naye mbadde nkwewuunya lwaki tonneesigako olw'olumu nani kati esimu kati waki obudde password togijjaamu oba gwe nneesiga ebintu bye si birungi byokola era sisanyuse yadde naako ndi munyiivu gireke mu password oginjigirize olwokubawo njenji njikebereko